register is here to receive your documents. Ekibiina ki People's Front for Freedom PFF kyakakasibwa ng'ekibiina ky'ebyobufuzi ekijjudde era n'akakiiko k'ebyokulonda ne kakiteeka mu kyapa ky'eggwanga oba kiyite gazeeti. Bwe baali boogerako eri bannamawulire bano baasaba bannakibiina abayigwanyiza ebifo eby'enjawulo okuggyayo empapula. Those of you who intend to participate in the next elections, Honorable Mike Kabaziguruka and his election team are waiting for you to pick nomination form. Kino kyaleetawo ekibuuzo engeri gye bagenda okukwatamu akamyufu k'ekibiina kyabwe okusobola okwenyigira mu kulonda okwawamu okw'omwaka ogujja. Michael Kabaziguruka akulira ebyokulonda mu kibiina kino ategeezezza nti okwabulira ekibiina ki FDC tekyabagwako bugwi baali beetegeka dda ng'era emirandira baludde nga bagisimbye. Okusookera ddala twali mu FDC naye bwe tuzze tukubaganya ebirowoozo ne tusalawo nti the best way forward yakukola kibiina kipya era ne tutandika process ey'okukiwandiisa era nga tusinze kwesigama ku structures ezo okukolektinga emikono mu ggwanga lyonna. Kabaziguruka awadde ekyokulabirako engeri gye bazze batambuzaamu ekibiina n'ebyo bye basobodde okukola ebyetaagisa obuwagizi mu bantu. Bwoleza emikono 50 gye twatwala mu kakiiko k'ebyokulonda egisuka 50 because the requirement yali 50 niye twasubmittingira ddala emikono egisuka mu 100 in some cases even 200 empapula ze zaasalangako abali eyo n'emikono twasobola okugiteeka mu kakiiko k'ebyokulonda. So sisuubira nti the issue of whether we are there should arise. Ono wabula akkiriza nti ebyo ebizze bituusibwa ku bantu baabwe n'obulipo obubadde bubateekebwako bibazizza nnyo emabega. Tukoze kye tulina okukola era mu budde bwe tulina okukikola wadde mubaddemu obulipo bungi gavumenti bwetuteereddemu of course nga yeeyambisa ebyo bitongole ebyandibadde ebikuuma ddembe. Ku kyokulonda abaneesimbawo ku bifo eby'enjawulo Kabaziguruka ategeezezza nga bwe bagenda okukulembeza embeera y'okwogerezeganya ne bannakibiina kyabwe singa wabeerawo abeegwanyiza ekifo ekimu. Tugenda kutunulira ababiri abo basatu bameka tulabe tusooke tubawo omukisa bo bennyini beekube mu tooki beekolemu omulimu balabo basobola okukkaanya okutuwa omuntu omu. Ono agamba singa kino kinaaba tekibasaliddeewo ggoye bagenda mu maaso n'okusunsula abo abaliko enkalu. Ekyo bwe kinaakiganye tulina option endala ey'okuveetinga abantu bano. Yes, ekifo mukyeyagaliza naye ekifo okigwanira oba kikugwanira. Olwo bino we binaalema awo nga balyoka bagenda mu kamyufu ku kifo ekyo. Structures z'ekibiina zitusalirewo candidate omutuufu. Kabaziguruka agamba nga bakyalinda ekiva mu kakiiko k'ebyokulonda okubawa certificate yaabwe kino tekigenda kuba kugira kutandika ku nteekateeka z'okuvuganya. So tuli mu kuteekateeka bavubuka nti singa akalulu katandika nga tetunakufuna certificate barwaninge nga independence naye nga ba aligned to PFF. Bayina n'ekirowoozo eky'okwogereza n'ebibiina ebirala bwe balina ebigendererwa ebifaanagana olwo bawagira omuntu omu ku bifo ebimu. Tutuule twogere nabo tubeeko bye tukkaanya naye ekyo is a process. Banna PFF bamativu nti we wataabeerewo kikyukamu obutasukka omwezi ogw'omunaana bajja kubanga beeteeseteese ku buli mutendera kwe bagenda okusimba omuntu waabwe. Andrew Kagwa, Agafeeyo, Spark TV.